Muhammadi Nseleko byawunyedda anti obujulizi buvuddeyo ne bwino n'avaayo nga ye muntu Museveni gwakozesa bulijjo okuwa abantu ab'ebitiibwa obutwa. Buli munnayuganda gw'olabye abadde ng'afa butwa bulijjo badde beebuuza naye ani agaba obutwa, Museveni ani gwayisaamu obutwa? Kati nno obujulizi buvuddeyo, akatambi kavuddeyo. Nseleko Muhammadi mbu yabadde akozesebwa okuwa abantu abo ababedde obutwa era nga bagenza okuggyayo patani zonna nga zeeraga kaate nti nno bantu abagenda okufa babasoose kubeera na Nseleko Muhammadi mu woteeri oba mu restaurant oba wantu wonna ddala nga kituufu omusajja yawa banne obutwa era nga ne Shehe Nuhu Muzatabate Nseleko Muhammadi ye yamugyamu fuse. Kitalo nnyo bannange. Kati nno bazadde be nabo bavuddeyo ne bayogera amazima nti Nseleko Muhammadi si munnayuganda kubanga nabo si bannayuganda era si ye Nseleko wabula ye Nyereko. Mukuru Nyereko Muhammadi jebale ko siba kansule tuli bulungi nabagamba wolabira Nyereko Muhammadi ngaze ku social media amanyira president amanyira national platform ne obasamu ndagwa kironko bire simu bagisanzeeko kati kambulira abantu information gye badetamba kumanyiko ensejja kutegeera 1 kano kakubajjukiza nti omwami ono Nyereko Muhammadi history wa kitaawe ne java fena tumumanyi mumanyi bulungi nnyo mu Buganda mu Kampala mu bitundu by'Enaggulu mmanyi abantu abaali bakulirayo kuvedda nti ekitundu ky'Enaggulu kyabeeranga mu bantu baavanga mu mambuka nkiddamu ekitundu ky'Enaggulu waavangayo bantu baava mu mambuka teri Baganda baabeera nnyo mu kitundu ky'Enaggulu njagala kiwakanya jje wanawandiike nti ekitundu ky'Enaggulu oba nakawa mu kitundu ky'Enaggulu waabeerangayo Abaganda tebaabeerangayo waabeeranga abantu ba mambuka be baabeerangayo kati kano ka history njala mukawulire bulungi nnyo. It wasn't a coincidence. Commissioner obo omuntu yali agenda okuwa omuntu taata wa Nyereko okuwandiika erinnya nti Nyereko ono naali Kyosambu. It wasn't a mistake. Katugende mu history tulyoke nkutandike kujja kukemetera emmeme. Wulira amannya ge amatufu gye gava ga kitaawe ndyoke nkutandike kujja kutya mulye bulungi nnyo. Sengana enze ndiawo mbulira abantu kyekiddako kakati mukama wange tuveeyo omuntu yasoma amawulire oyo taata wa Nseleko reporting for duty elidan chaze mujjukira nnyo era namwagala nnyo bwami yali asoma erinnya lyange lyaliyita Nereka Abdul owulidde ono tayinza kuba Nereka Abdul erinnya lyali tekwa gye babuuse era ngenda okutuuka Wamise Mojonge yali permanent secretary. Gaga no, this name was Nseleko, not Nereko. Katujja mu kitundu ekyokubira oyo otubulire ku mboze. Owulidde bulungi awo njagala mu recording awantu awo tugenda kutandika ne Kagege Olwale njagala mulire wantu awo bulungi nnyo kambaddizeyo katono mu recording awantu awo. Sengana enze ndiawo mbulira abantu kyekiddako kakati mukama wange tuveeyo omuntu yasoma amawulire ku lunaku lubampita okujja reporting for duty elidan chaze mujjukira nnyo era namwagala nnyo bwami yali asoma erinnya lyange lyaliyita Nereka Abdul ono tayinza kuba Nereka Abdul erinnya lyali tekwa gye babuuse era ngenda okutuuka Wamise Mojonge yali permanent secretary. Gaga no, this name was Nseleko, not Nereko. Alright, nzamo kitegedde. Ffe tubeera ne history. Ate era ng'oyo mukulu agamba nti bamuzaala Naggulu bamuzaala. Abaganda ateri Baganda abeeranga mu kitundu ky'Enaggulu no. Bonna baabeeranga ba Northerners. Era bamuzaala. Tasobola kulaga kijja kyajjajjaawe wakikulaga nti kikino wano. Awo tetugenda kulwawo. Katugenze maaso. Mukulu Nyereko Muhammadi kansulenti oli bulungi njagala ensi kutegeera olwaleero osanga banaategeera bulungi nnyo ndi wano tegeze eggwanga namwe mwenna abali mu diaspora nti omwami gw'enzannyo oyo ye kitaawe wa Nseleko Muhammadi gwe bayita Nyereko Abdul Senior mukama wamumuza emirembe omukulu ono Nyereko Muhammadi Nyereko Abdul Senior yazaala Nseleko Muhammadi nabage mutaginge era nga kitaawe oyo Nyereko Muhammadi yali akola mu kitongole eky'amawulire ekya UBC nga era mu biseera ebyo
bwe yakolera emirimu gy'okuba nti aweereza amawulire era yakolanga ne mu kitongole ekikesi ekya Start Research Bureau kyeyakolamu ng'okubega ng'abegera government ya Idi Amin Dada muno babegeranga abantu okubatta. Omwami oyo emirimu yagikolera bulungi nnyo mpaka Katonda wa muzaano gy'oli abalamu nga Museveni amaze okuwamba ye history ya kitaawe. Kuno kuliko abantu abakulu. Nkiddamu kuliko abantu abakulu bansinga emyaka. Njagala omuntu ojje mu inbox yange bwano ku live. Nkiddamu kuliko abantu abakulu abansinga emyaka n'abadde emyaka emiyitirivu. Njagala mundeetereyo history wa Nyereko Abdul Senior oba yeta Sereko Abdul. History nga related ku Buganda Kingdom ewantu wonna. Njagala mundeetereyo history wa Tata Sereko nga related ku Buganda Kingdom wonna. Oba ku function yonna oba ku kintu kyonna kikwatagana ku Buganda mukindeetere mu inbox oba wano wennyini mu comment section nga weekiri tekibangawo. Out of the war. Mwana mujimu ava kongozi. Mbulya goyita naye nkubudde empisa ze. Omwana bwe bamuzaala Nyereko Muhammad n'atandika okukula n'akula n'atandika okusoma n'akola byakola. Era naye omulimu gwasibiddemu bannyabo ne bassebo gwakubega. Ndi wano tegeeze eggwanga lyonna abali eka n'abali mu diaspora abasiraamu n'abantu mwenna. Nsereko Muhammad State Operative. Nsereko Muhammad State Operative. Akola ekitongole ekya Internal Security Organization n'ekitongole ekya External Security Organization. Ekitongole ekya Internal Security Organization bayita ISO. Ekibegira mu bunda mu ggwanga. Kikolagana ekitongole kibayita ESO, kibayita External Security Organization nga kibegira buli bwa ggwanga. Bibitongole ebiri byakolera. Nsereko Muhammad Operative wa bitongole ebyo. Abadde nga abega abasiraamu, abadde nga abega bannayuganda abera mu diaspora, abega bannabyabufuzi, abega bannamawulire, abega buli kintu kyonna ekyetaagisa okubega kitya. Njala kuwa information nga nkuwerako reference. Omwami ono azenga lumu atiisatiisa nti nalikodinga amaloboozi ga Katulo bw'amangenda gata era yagata. Twadde tuli awo n'atugamba nti agenda kuta amaloboozi ga Sseggirinya ge yamugamba nti mu Nuupu alinawo abantu baatayagala. Ndi wano bategeeza Nyereko Muhammad bw'abanga akuyise ku appointment either mu conference hall, mu hoteli, mu private apartment, mu kikyonna, Nsereko abeera ne recording gadgets ezirikodinga audio ne video. Nkiddamu Nsereko abeera ne gadget ezirikodinga audio ne video. Abeera nabyo lwakuyita okutuula naye. Abeera ne gadgets ezirikodinga audio ne video. Yensonga lwaki ava buli muntu gw'amaze okutta target agamba nti na information oba recordings ezikwata ku olwo. Obanga akozesa bintu bya semu bya ISO ne ESO abikozesa mu kitegedde bulungi nnyo nti omusajja ono akozesa gadget okuspyinga. Mbagambye aspyinga kuba politicians wabweru w'eggwanga ne munda mu kitegedde bulungi nnyo. Omwami ono ebiseera bisinga abadde nga alabibwako nga protecting government ya Yusuf Bahabura singa wabeerawo omuntu yenna abattiddwa mu ngeri eri sophisticated avaayo naye n'atandika okudifendinga Museveni ng'awakanya abo abalumba gavumenti ya Museveni mu ngeri yonna esoboka. Mwenna muzze yakatambika omutwe gwammwe oba ok'obwongo mujjukira nti teyasoose leero kudifendinga nzita y'abantu abafa mu ngeri y'obutwa. Tugenze mu maaso ng'okuviiridde ku ntono. Mujjukira bulungi nnyo nti enfa y'omugenzi Jeno Aronda Nyikirima baliwo mwenna. Temwawuliramu nga Nsereko Muhammad bamu implicating okuba nti yalimu mu nnyonyoomo era nga ne mu lukolwa lwa Nyikirima yalulimu. Era lwavaawo n'atwala mukazi we n'amuwujja ekiwojjolo n'amutwala for good. Temwamuwuliramu? Olukwe olwatta omugenzi Honorable Serina Nabanda mwamanyako nti Nsereko yeeta mu kikolwa eky'okubba n'okuwamba obujulizi gavumenti bwe yabali bagijjeeko nga bwali bugenda ndowooza bwali bugenda oba Germany okukebera post mu kufuna ekyekyatta Nabanda. Mwamanyako nti Nsereko Muhammad
yakitaba mu kubba samples eza postmortem webakubira dokta ne bamukwata ne bamujjako ebintu Nsereko Muhammad yali mu musaga eno tugenze maaso enfa ya Katolo Bwama era mwagenda okulya ng'agamba mwono okufa yali avudde wani yali avudde wa Nsereko Muhammad era bwe yafa yatugamba nti alina recordings eza Katolo Bwama ng'ayogera abantu ki abali mu kumutta ababiri tugenze ku Honorable Segirinya Muhammad era agenze okufa afudde butwa buli kimu nga mukimanyi bulungi nnyo nti Segirinya afudde butwa era abali mu lukwe luno Nsereko Muhammad naye akibaddemu akinamu mukono yensonga lwaki abadde ateekawo diversion n'okutiisatiisa Nsereko Muhammad tugenda kugamba n'olwalo teri agenda kwetondera kuba tewali yakuza musango ku Honorable Segirinya ta audios we are here to defend to explain each and everything otegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso Nsereko ng'akozesa state machineries ne state funds Nsereko ono y'omu ku social media platform ez'enjawulo agenze akola omulimu ogw'okuneutralizinga bakubologa bonna badde ab'enkyukakyuka abasiraamu bonna yabagula malira okunywa ku mazzi gendo zeyo akatambi buli buloga yenna yali ew'amaanyi nga musiraamu ali ludda wa Nsereko Muhammad yamuneutralizinga Zaya Katambi Nsereko Muhammad bamutuma mu diaspora ng'akozesa mechanisms za government buli bloga yenne yali w'amaanyi nga musiraamu Nsereko Muhammad yamutuukirira n'amuwa ssente n'amuneutralizinga ne bava mu struggle abala bakomuledi baffe abaali abamadiini amala abala yabagula n'abajja ku struggle ne muffe mwennyini akyaliramu abantu abamukolera emirimu egyo ekyo nakyo n'akikola ng'akola omulimu gw'okuneutralizinga social media yensonga lwaki tava ku social media platforms ye bw'abalamye okugula akola ku blackmail batakomeze ko blackmail omwami yo ng'oli mukyala akukwana n'akusaba ebisobooza byo n'akola kyayagala yensonga lwaki Nsereko Muhammad atambula nsi ku nsi mu parliament bateesezamu emyaka 4 oba 5 bw'obala emirundi Nsereko gy'abeera mu parliament tegijuza mwaka gumu na kitundu abeera mu operation za Museveni ng'akola emirimu egyo mukitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso kati mugenda kutya muwulire bulungi nnyo Nsereko Muhammad nga operative mbagambye atambula ne gadgets eziricording amaloboozi ne video mumwegendereze nnyo mwabazanya naye kati wano mugenda okutya mubadde mukimanyiiko mwenna bannayuganda abali wano basiraamu mugende mubuuze mu 2022 Nsereko Muhammad lwe yagenda ku hijja e Mecca yasinkanayo omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte mu kibuga Mecca mu kitundu ekiyitibwa Minna Nsereko Muhammad yayagala okukuba omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte ng'amulanga okuyisanga Museveni eggali n'okusula gavumenti ya Museveni baabatawuza butawuza Nsereko Muhammad kuno kwoli abasiraamu abali e Mecca obe Minna mu mwaka gwa 2022 weetaba mu kwagala in fact wakwata Sheikh Nuhu Muzata amatayi n'oyagala omukuba n'omugamba gwenja kukuba nkuyuza olubuto lwaki ozanyira ku Museveni omanyira gavumenti y'omusajja Nsereko Muhammad kuno kwoli weeyita musiramu ogenda otya mu kifo ekitu ogenda otya mu nsi entukuvu mu bifo ebitukuvu bya Nabbi Muhammad gye yasinzira okutandika eddiini y'Obuyisiraamu n'osanga omuddu wa Allah Sheikh Nuhu Muzatabatte n'omukwata amatayi ng'oyagala omukubira e Mecca yensonga lwaki mudde munoonya obutabyo mwali mulabeko ekifaananyi kyonna nga Sheikh Nuhu Muzatabatte ajanye Nsereko Muhammad nakugambye wali otuyinkudde tu ate gwe nabagamba nti oyo omulabira wonna nze mumpita buyisi nkiddamu 2022 bonna abagenda e Makka mu kitundu kye bayita Minna Nsereko Muhammad yakwata amatayi omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte ng'amulanga okuyisa mu gavumenti ya Museveni eggaali baabatawuluza butawuluza ng'ayagala mukuba era okuva olwo Nuhu Muzatabatte ne Nsereko Muhammad tebasinkanangako wantu wonna era yamulaba nga kyamulega essalaamu ery'ensenke oyo Nsereko Muhammad
n'okutuuka kufa kwa Sheikh Nuhu Muzaata batte nsereko ne Sheikh Nuhu Muzaata batte bali tebabulonda kubanga yayagala omukubira ne Sheikh Nuhu Muzaata yamugamba gwe singa mbadde sirima Sheikh mbadde nja kukuba nkolage nti obuvubuka bumumanyira mu kutegeero kye bayita omusajja mwenna mugende mbuuza abantu abaliyo abagenda Saudi Arabia mu 2022 bajja babuulira kiki ekyali Saudi Arabia Nsereko Muhammad kiyakola Sheikh Nuhu Muzaata batte muza mutegeddeawo kati kisinga okwennyamiza kyekino wano wammanga kyemutamanyi omuze gufira ku mukadde Nsereko Muhammad yonna gy'agenza asomera tugenza okuyitayo wattu nga temumanyi yani kati kambaleetere amannya g'amatuufu ge bamutuma nga musomero okusinziira ku mize gye yakola ng'akyali muto era temwewuunya Nsereko Muhammad nga sinagendeyo ku mannya g'amatuufu kansooke ndowooza mbabuulire no kale kangere ku bikino gya kisebya wansi Nsereko Muhammad yonna gy'asomedde amannya g'amatuufu ge mutamanyi bulungi nnyo kanga babuulire omukulu ono bw'atuuka okugenda okusoma ekibuli yayina emizeeye emiyitirivu egitagambika n'agenda ekawempe emizeeye egimu n'agenda najjo wabula abasomesa abakozi ababulijjo n'abaana bamutuma erinnya Musota sanga Obi-Wan Nsereko yasomera ekibuli ne yasomera ekawempe ajja kubuulira amannya genjogedde no buyayogedde amannya amatuufu Nsereko Muhammad banne basiramu banne byasoma labe ekawempe n'ekibuli Nsereko Muhammad bamuyita Musota azini snake Nsereko Muhammad eno video bajja gikusalayo jja kusanga mugende ekibuli mubuuze amannya ga Nsereko Muhammad ge bamutuma bamuyitanga Musota azini snake olw'ebikolobero bye yakolanga ku basomesa abakazi ku baana abobuwala abakazi n'ebintu bye yakolanga mu administration yenga omuntu bamuyitanga Musota genda ekibuli genda ekawempe amannya g'amatuufu ye Musota ge bamutuma mu ssomero nga banakutuma essomero kusinziira amanya kusinziira ku bintu by'okola ku ssomero Nsereko Muhammad ye Musota azini snake goba ne batuukira okutuuma erinnya Musota mu ssomero kitegeeza bakumanyi nnyo Nsereko Muhammad namutuma erya Nyereko kubanga kitawe yali ogera mwongeddeko erya Musota kubanga musomero kibuli newa ne kawempe amannya g'amatuufu bamuyitanga Musota abasomerako mu regimu yoyo mvubuka amannya mugamanyi bamuyita Musota kino mujja kisanga mu comment section video ekyo zonna zigenze nga babategeeza nti omusajja kyeyogedde kituufu Nsereko Muhammad bamuyitanga Musota kubaga amannya gaaga amuweebwa okusinziira ku bizibu bye yakola mu bantu abo tugenze mu maaso Nsereko Muhammad okumanya oli musajja mubi nnyo ng'enjala eruma ekiro kitaawo Nyereko Muhammad ng'akyali mu mawulire era nga naye operative yawubako olubi lw'ekigerere e Zambia mwenna mubadde muya story ekwata ku Nsereko e Zambia yakimayo ki kati kando baviire ku ntono Tata wa Nsereko Muhammad oba Nyereko Abdul Senior muno nga yali akyakola mawulire mu yazungira n'agenda n'atuukako e Zambia era bw'atyo mu kuwujja ebiwojjolo naye tewali yamukwatiranga nsawo bw'atyo yasangayo mukyalo omu n'amuwujja ekiwojjolo e Zambia n'alekayo omwana gyali muganda wa Nsereko Muhammad naye teyijja mu kuziika Nyereko Muhammad ono ayina muganda we Zambia kitaawe gwe yalekayo kiki ekyamuganda okujja e Uganda lwa buvuyo bwa Nsereko Muhammad Nsereko Muhammad akitegera nti Zambia waliyo muganda we ng'agenda nga politician bw'atuuka e Zambia ng'ayingira mu gavumenti nga muintroducing abakulu mu gavumenti kumbe ono omuvubuka muganda wa Nsereko ba step brother tiyamanya nti Nsereko agenda mukubisa omuswiba Nsereko Muhammad mwatatuulira ng'akwatagana n'abali mu gavumenti nga babulya ideas ez'okuinvestinga era nga bagamba nti nze mwajjako e Kampala muli ebizimbe ebiriyo nga Serena Hotel e Kampala musobola okumpa ettaka ne mumpa ssente nange nemba nga nsobola okusolicitinga ssente nituba nga tusobola okubazimbira ekizimbe nitubazimbira hotel efaananga Serena Hotel bamukwasa eyali akulira ekittavu kya Zambia ekya National Security Fund ekya Zambia nibabeera mu contact era boogerera ddala kyesinaako bwino kwe kuba nti yamuganza wabula ate ko kubanga alina kye yamugamba
omukazi ono ayitika bulungi nnyo nakkiriza ddiiro era Nsereko Muhammad ne bamuwa in principles acres 25 mu kibuga ekikulu yali alina okubayambako okuzimba hotelo efaanagana nga Serena. Wabula mu njogerezeganya omwo Nsereko Muhammad bamala omuwa ettaka bamuwerako n'ensimbi obuwumbi 3 obwa Uganda, kwata obuwumbi 3 obwa Uganda obuze mu ssente za Uganda. Nsereko Muhammad olwamala okufuna ssente bano yabayisako kyamulinga Salyamba wali ansenke n'afuluma Zambia na guno ogudu atasobola kuzza Zambia kubanga aleka amaze okufera eri akulira NSS ne gavumenti ya Zambia teyazimbe wadde tatoyo yenkoma. Kino kye kyamuganda okuddira ddala Zambia n'olwaliro kati yensonga lwaki mbadde mulya nti Nsereko agende Zambia simanyi yali investinzeyo no yagenda n'abafera naddeko ne ssente asobola kudda Zambia kubanga gye muli yaleka akoze ebikolobero ebyokubba ssente ng'azibbye mu gavumenti nga yali abasuubiza nti agenda kukola ki agenda kuzimba hoteli yenkanankana ne Serena ku ssente za Zambia ndozo yajjanga invest ba architecture ko byonna simanyi ndozo mutegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo. Kati omukulu ono ayina ekimutta kyekiriwa abadda ze yeyogezanga olwano bako nti nze Kampala Central nabasaba ebisanja 3 ndeka abalala bajja bakulembere najja bagamba nti nze nzija kuba meya mwadde mulyanga bati nze wa meya sigenda kujja ngenda kuleka abantu besalirawo ne gubagala ngenda sigenda kudda byabufuzi. Ladies and gentlemen, Muteekateeka namutayika eyokwagala okuvuganya Robert Kyagulanyi Center mu Buganda nabage bagenda musimbako abantu nga 3 mu Buganda ombokendeeza ennamba ne support mu Buganda. Njala bategeeza Nsereko Muhammad Kagege bagenda mu frontinga nga presidential candidate ng'asibuka mu Buganda. Kino kibage mujja kiraba olwaleero mujja kiraba oluvannyuma lw'emyezi 3 oba 4. Nsereko Muhammad Kagege bagenda mu frontinga nga presidential candidate. Sente ezimu yazifuna dda zino zazaafera n'endala bagenda zimuteekamu mbwa gyesimbeko Kyagulanyi. Ono kyekimutta mugenda kiraba okujjawo nga mission agisazaamu nga bamaze omu exposinga kati olw'ebigendero ebibye. Ono bagenda muleeta yesimbe okubanga ekya Kampala Central yakivuddeko nekyera gavumenti ajja kuba meya nekyo yakivuddeko kati bamuteekateeka kujja kwesimba mu Uganda nga president era mbu avuganye ne Robert Kyagulanyi Center bakendeeze enamba ya Kyagulanyi. Kati mukulu kakugambe bwete yes ebyogero birina ebisobola okuyimirizaawo n'ogenda ne weesimbawo naye bikutuusa mu ntebe wali tobirina. Kati bwe tolina na mnyumba mu Kampala Central ne mu Kampala ne mu Uganda kati tosobola kuweza na lukiiko lwa LC lusobola kusupportinga kuba president. Wabula nga bagamba nti weekalinkiranga kasawo kakwete jangu ffe tetulina buzibu ojja kakasa nti Uganda si ya mitima minafu jangu eno si social media platform kwogera mu inbox no bitundu byekyama byabawala ekiba kita national matters oba liyita ggwanga Uganda ojja kakasa lwaki enkoko enywa amazzi netafuka oba ojja kakasa lwaki Bukenya si munnakenya Nsereko jangu nojja kakasa lwaki Bukenya si munnakenya ng'ate musajja Muganda yeddira ngabi ojja kitegeera gwe jangu wesibe tetuna buzibu n'ebyo nabyokola byonna ojja bitegeera nti ogenda bisasula onako gye bujjamu. So ndowooza mwena public mutegedde interest z'omusajja ono era yaani buli kimu kitegedde Saara muddemu kudiringa naye gwe omuntu yena adiringa ne Nsereko mu diaspora odiringa n'operative. Nsereko is an operative who is controlled by internal security organization that is ESO a controlling one internal security organization ISO ne ESO era ali amudi bwabali mu diaspora tabera amudi bwaba Uganda ali amudi abera ne mundu n'ebintu byetagisa okuba nabyo ng'operative wa state. Abasiraamu abasinga obungi akwasaganya kukusibwa kw'abasiraamu nga nabagambye bisigadde byonna mujja byetegerereza awo muvuddeko Saara mwongerako obudde bulala ensi mutegedde nze muvuddeko awo kategedde ku nsonga endala. Alright. Monteekateeka namuteeka gye nabagamba nti Mpuuga de Mapuuga ne munne mukulu Sseggona Lubega akali amaggwa bwe bali mu nteekateeka y'okwagala okulemesa president okwesimba emyaka 10 babwemulira mu kooti era nga na buli kimu bakirina. Nabategeeza nti Electoral Commission Mpuuga
Puuga ne banne babadde bakozesa bulijjo okutuusa ebikolobero ku bannayuganda anti kati ensi etegedde nti ate balinawo emundu emmenye balinawo Ssaabatemu mu batemu nga Ssaabatemu ono si mulala wabula ye Nyereko Muhammad. Nyereko Muhammad amanya g'amatuufu mugategedde bulijjo atulima nze Nsereko era neddira kkobe kumbi omusajja ye Nyereko si munnayuganda wabula ekisinza okuntiisa nti ye mutemu Ssaabatemu Kungwa yase abatemu abanene bonna yazze abatirimbula ye yatta Shehe Muzaata ye yatta Nyakanywa ye yattaani yase Segirinya yatta Katolu Bwama fe nga situmanyi Katolu Bwama yaddanga mu kabane olubuto olunuma ekyenda kyenyodde ekyonda kikutuka kumbe Nyereko Muhammad yabatta namwe kimano ne Katolu Bwama yali wamanyi nga akayingira mu parliament nga bantu bamulabamu eyo element y'Obwannakatemba nga bamukiririzaamu Katolu Bwama naye yali w'amaanyi so tujjukira ebiseera yagendera mu parliament nga Lubaga South MP era bwe yali amaanyi ago ge yalina Nyereko Muhammad n'amudda ku kido n'atandika omutambulirako waite ennaku bbiri n'aluga banna olubuto lunnuma omutima gwekyanze ngende banzijemu omutima ngende bansalemu olubuto Katolu Bwama atandika kulwala bw'atyo yamaliriza afudde ye ekisanja yakimalako ekisanja kye naye ne batamuzaayo ostegedde bw'atyo bwatta banne within a period of 5 years abamaze okubatta ne Seginya yenfa yemuje gye yafudde mu mwaka ogusembayo mu parliament ne Katolu Bwama yafa nga kale yafuba n'atuusa mu mwaka mu kisanja ekirala naye mu kuddamu okwesimbawo ne batamulonda ne balonda omubaka ati ali wa Nuupu era yafa yeero alojja baana ba Nuupu naye nga yamuwa obutwa ye Nyereko Muhammad. Nyereko Muhammad yawadde ne Segirinya obutwa golaba patani bwe zigatta omusajja nga butemu n'alabye omusajja avaayo akubba emmeeza ani agaba obutwa ngwe nga tebabubawa kumbe bo tannabafuna ng'alaba omulimu gwe gugenda nti bantegedde ng'afuba okuwa protection aguprotectinga ne basajja mulaki muli batemu bwe mutyo Nyereko Mukama taasa eggwanga